Shekhe, naam, tugenda tuli mu kiseera naam ekyokubeera nga ssebo omwaka tugenda okubeera nga gukomekkerezebwa nga abaddu bangi nnyo nnyini ddala bali eyo beesunze okubanga ssebo bookya ebipiira bakuba ebiriroliro n'okusanyuka n'essanyu eringi ennyo nga ssebo beeyozaayoza basanyukira omwaka omupya so ng'ate beevuma eryaka ekkadde ebibaddemu nga babadde bakola ki nga bafunyiddemu emisiiba egy'enjawulo. Naam. Nja kusaba Shekhe tubenga tusomesa ku nsonga eyo insha Allah. Allah tumubaze ow'ekitiibwa akyatuwadde obulamu kyengera kinene kubanga eriyo Allah babugjeeko bangi nawakubadde nga byonna bigezo. Allah aga nti khalaqa al-mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yakola yasooka ate nakufa ko yasooka okwogeramu yasooka kufa anti tomanyi nti nno nti omuntu asooka kuba mufu ate luvannyuma na Allah namu ekifu kiva mu kiramu n'ekiramu kiva mu kifu kuba tetwaliwo wekiri naye ate ng'era Allah ali yatonda emyoyo mulundi gumu tujja tuva mu mbuto z'abamaama baffe naye nga era tubanga bafu kati khalaqa al-mauta yakola okufa wal hayata byonna bitonde obulamu kitonde n'okufa kitonde naye n'agamba nti liyabluwakum kubagezesa kummwe ani analongoosa okulongoosa emirimu ayyukum ahsanu amala kulongoosa mirimu kitegeeza nti byonna bigezo. Allah tumubaza tuwa obulamu. Amina ya Rabbi. Tumusaba Allah butukuumire. Amin. Mu kukola emirimu gy'agalira gy'asiima. Kubanga omuntu osobola okubeera ng'owangaala naye ate ng'oyonoona bwonoonyi. Wakiri bangi nnyo. Okiba Nabbi Muhammad sallama yagamba nti omuntu asinga okubeera omulungi y'oyo awangaala obuwangaazi obunene n'ate n'alongoosezaamu. Watwala umulihi wa ahsanu amalihi na makulu n'awangaala ebbanga ddene naye ate nga n'eryo ebbanga eddene lyawangadde abadde alongoosa buki bulongoosa. Ate omuntu asinga okubeera omubi oyo awangadde ebbanga ttono naye ate ng'ayonoona buki bwonoonyi. Kala nno waliwo n'omulala awangaala ebbanga nga ddene naye ng'ayonoona bwonoonyi. Hadithi gyeri naye ng'asinga obulungi oyo awangadde ebbanga eddene ate n'asigala ng'alongoosa buki bulongoosa. Allah tumubaza tuwa ekyengera ky'obusiraamu nayo kyengera kinene ekisinga ebyengera byonna. Tumusaba Allah atukuumire ebyengera ebyo byatuwadde n'ebirala bingi kubanga bw'obeera musiraamu ate n'obeera mulamu kitegeeza nti obyengera oba oyinabyo oba okyasobola okukola oba okyasobola okukola ekyokedde okubanga okola kuba ekyatutondesa kutumusinza Allah. Ekyengera ky'obusiraamu kinene kuba bano bannaffe sizoni gye balimu bagamba nti bali mu kuzaaza Allah. Si bagamba bazaaza bamuzaaziza naye bakyazaaza kubanga eno bagiyita Christmas festival oba tukiyita oba okujaganya okusanyuka okuzina amasejjere okubinuka naye nga banyiiza Allah. Paati ziri bbiri mu sizoni eno. Paati esooka yakuzaaza Allah babadde bazaaza Allah n'ebiseera bamuzaalizaamu naye basinga kumuzaaza kubanga bagamba yazaaliddwa era ne bagamba nti Sekawere 25 lwabadde lwakuna ne bagamba nti Allah Sekawere ekintu ekikyamu ennyo. Sekawere kati ng'olwaba ali mu kuyonsa mwana gwazadde kati awo neweewuunya n'okwewuunya so bamala googera nga yo balabye naye nga Allah talina bwetaavu ku kuzaala. Olw'ensonga omuntu buli wazaala kitegeeza naye baba amuzaala ekyo ng'okitadde wabbali ojja kuŋŋamba n'Adamu naye yazaala naye bamuzaala era naye kitonde Allah atonda mutonde. Kati ekyo ng'okitadde wabbali bw'ogamba nti Allah azaala kitegeeza nti ekizaala kyonna kifa ekizaalibwa kifa kakibeere kiwuka kikiri kintu kiramu. Adamu we yazaalibwa teyafa yafa. Kati ekibuuzo Allah ono okuzaala agenda kufa aveewo gwazadde amusikire kirala kibuuzo kiri kuba omuntu buli woozaala
kitegeezo ojja kufa kino kyozadde kikusikire nga gwe toliiwo n'olwekyo Allah talina bwetava okuzaala kubanga tagenda kufa kuvaawo tanoonya musika Allah tazaala teyazaalibwa era tazaala teyazaalibwa kati n'olwekyo abaayise mu kanyomero ako mu kunyiiza Allah tubagamba mwakoze ekintu kibi nnyo laqad jitum shay'an idda mwaleseewo ensonga ennene embi ennyo ey'okubeera nga mwazaaziza Allah ate nga Allah tazaala kuba ne mu Bayibuli mwennyini lunaku lwali lwakuteerako musibe era nnyako omusumba gwe nasanga nanga Yesu akwagala naye ne mugaa nti Christmas yomaze okugikuza nti Yesu azaaliddwa leero ne mugaa nti bwino wali nti bwino taliiwo jasi bateekawo olunaku kusanyukamuuko kale n'owulira nti bateekawo olunaku kusanyukamuuko nga naye yennyini akimanyi teri bwino seka katusongende ensonga ey'okubiri gye bagenda mu maaso awo tugenda soma ku Nabbi Isa alayhi salaamu olwaleero naye twagala sooka n'ensonga enkulu ejja neno nayo nkulu kuba zonna bazigatta bbiri ey'okuzaaza Allah n'ey'okuvuma omwaka ye sizoni eno basooka yakuzaaza katusooke n'ensonga eyesembayo tusome ejje mbadde ngendo sembyayo kajje tuba tusooka mu hadithi Kudusi hadithi eva ku musajja ayitibwa Abi Hurairata erinnya lyamukalako naye ng'amannya g'amatuufu ayitibwa Abdurrahman bunu Swakhari ad-Dawsi omusajja oyo omu ku basajja abaali ab'amaanyi mu kukwata hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ate nga sigamba nti mwalimu ziyakwatanga nga nfumanyi olwo basanga nga ate bo hadithi zibayina zonna tezitegeerekeka naye oyo omusajja Abi Huraira ziri dhaifu nafu Abi Huraira oyo ya hadithi zalina esinga obungi zonna siinayo hadithi gye manyi nti nfu naye siri muhaddithi nyinza okwetumiikiriza okwogera ebintu naye naye basobola okumwogeza naye nti njijja kwa Abi Huraira naye ng'alimba naye ate naye yali muntu kubanze siri muhaddithi muntu oyizaga nti ayogeranga nti yalinayo hadithi nfu ate eno bwete ate munkootinga mu bukyamu bweru just ndese kuba wanno nti omu kubasinga okukootinga hadithi nga bazijja ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi Kudusi kuba ne hadithi Kudusi wabawo ebintu abiripotinga okubijja ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam katate Nabbi Muhammad Allah n'abeera nga ye abijjewa Allah direct era hadithi Kudusi etandikadde ekigambo qala Allahu ta'ala Allah agamba direct Allah agamba bigambo tobisanga mu Qur'ani ate si mu hadithi nti wabula zino hadithi naye za njawulo si bya kuwulira nti nawulira Allah n'agamba nti nno nti hadithi semu emu egamba nti yu'idhini ibn Adam omwana Adamu annakuwaza omwana Adamu anyiiza kubanga yasubbu dahari avuma omuki omwaka Allah n'agamba nti nno nti waana dahari nze mwaka ukalibu layla wa naharu nze nkyusakyusa obudde obw'emisana n'obufuuko obw'ekiro hadithi endala egamba nno nti yasubbu ibn Adam ad-dahari avuma omwana Adamu omwaka hadithi ziri bbiri naye nga zonna ziri ku nsonga etya esoose egambye nti yu'dhini ibn Adam omwana Adamu anyiiza omwana Adamu annakuwaza yasubbu dahari avuma omwaka waana dahari ate nga nze mwaka uqallibu layla wa nahari hadithi endala negamba yasubbu yetandika na yasubbu banu Adamu oba ibunu Adamu omwana Adamu anvuma ngavuma Allah omwana Adamu akola ki eri esoose nagamba nti yu'dhini ibunu Adamu anyiiza oba nakuwaza kubanga yasubbu dahari wa ana dahari eno negamba nti yasubbu banu Adamu omwana Adamu anvuma
yajja direct. Yasubbu bana Adam ad-dahari avuma omwaka ate nga wana dahari nze muki nze mwaka naga nti biyadi layli wan naharu omukono gwange gwe gukyusa kyusa obudde obwaddi obwekiro nefuuka obw'emisana. amakulu nti obufuzi bwange buli mukono gwange kubanze nkyusa obudde obwaddi obw'emisana ne bufuuka kubanga Allah yagamba nti nno nti ekiro kiba kibikka misana. Allah ajjako buki akijjako buki yugushi layla naharu ekiro kibikka budde obwaddi kiringanga kyambalo Allah ajjako kijje n'akyusa nga bw'olinga mu kanzu n'ojambulamu n'olaba nga oli wa bbulaaka ate obadde ojambadde obadde wa orange oba kati n'olwekyo mbakubiriza abali eyo abatuwuliriza n'abatulaba nti okuvuma omwaka kikyamu nnyo kubanga Allah tojja kugamba nti ate kati woga nti Allah ye mwaka kyogamba Allah kitonde kuba omwaka kitonde ebyo tetubigendamu kuba Allah lwaki yatugambye nti mwaka olw'ensonga Allah awadde ensonga n'agamba lwaki nze kubanga nze nkyusa obudde obadde obw'emisana ne bufuuka obw'ekiro obadde obw'ekiro ne bufuuka obw'emisana n'olwekyo olwekyo bayita microsecond akasirikitu kakatikitiki ne wabeerawo second ke katikitiki ne wabeerawo minute yeddakiika ne wabeerawo hawa essaawa hawa yessaawa ekitali hawa kati olunaku ne lukola ki kati olunaku ne luziba de lwe lunaku ne wabeerawo wiiki ne wabeerawo month ne wabeerawo year ne baga nti kati myaka lwasa ne baga nti kati kino kyasa myaka 10 mmeka 12 ebyasa n'ebyasa Allah yabikola ki yabitambuza kati buli wovuma omwaka Allah gwoba okola ki kifaanagana nga agamba nti nno nti omuntu ng'alabye n'enkuba naye tutamye Allah yatonyesa enkuba kitegeeza Allah bw'oba okola ki kyobalaba nti seeka ebintu byetaaga okwegendereza enkuba eno esobola okukuba n'onakuwala n'onyiga n'ovuma kati enkuba naye tusobedde omuntu ng'alabye n'enkuba kati awo twegendereze nnyo bannange abasiraamu bajja ne beegatta ku batali basiraamu okuza olunaku olusooka mu mwaka ne bagaa nti luboola naye ekibuuzo kiri kimu nti guno omwaka si gwaffe omwaka guno ogwajjirirwa oli si gwaffe gwaki wadde tutambulizako pulogulaamu oyinza otya okujaganya guno nga guweddeko ng'ogwaffe tewajaganya tuli mu mwezi gwa Rajabu lero ennaku z'omwezi leka ziri oba 7 oba 8 Rajabu omwaka guli ogali gugwako Dhul Hajji omwaka guli oguyise wakolawo ki weebaza Allah kugunera gwolaba oliragamba nti lunaku teruboola era n'agula enkoko tolabanga bajaganyiza Christmas naye ate olusooka omwaka balutwala nga lunaku lwa bbeeyi nnyo era ne bavumiramu omuki kusaidi yaabwe n'omusiraamu naga nti teruboola n'agula enkoko n'agula bino ennyama naye bw'obanga obigulako obaza Allah kumazaako mwaka kuwangaaza ekyo kisi kibi kiyinza obutaba kiki kibi naye kikulu nti lunaku teruli mu buwandiike nti mugende mujaganye ng'omwaka gukoze eki nze nga muwandibadde okaaba bukaabi kubanga ebiseera biba bikendedde omuntu agenda okuwangaala emyaka 2 bwe guggwako aba akyaweza 2 kale fayini ogenda kuwangaala 2 wakatambulako 10 giba gikyawera 2 ekisoboka kati wandibadde ojaganya oba kusanyuka kukaaba oba kusanyuka n'olwekyo siwadde fatuwa temugule enkoko ne muzira nga lumu naye tirinawo mu buwandiike tigenda olunaku nga mwaka guweddeko ofumbe enkoko okole bwoti naye bw'obeera mu ngeri gyebazzaamu Allah oba osaddeyo laka 2 oba oliisiza siggaana naye nga si ya ngeri yakujeregerera nti omuntu awonya omukye muntu awonya omwaka muntu kagenda alye ne ku nkoko naye bw'ogamba nti Allah wange nsaza enkoko yange eno newankubadde siwadde fatuma nti bagende basala enkoko naye nsaza oba embuzi yange eno Allah kumwebaza kumpangaaza naye ekibuuzo guli bwe gwali guggwako gw'oluwarabu wakikola ekyo ate era omuntu eyebaza Allah noza talina mwaka kuggwako wonna kubanga buli wonooga nti weegatta kubali bamatayo bo bafuma mwaka naawe era okikoze nga lumu
kitegeeza ojja kuba obeegaseeko man shabba alqawmu fahuwa minhum kasa weefaananyiriza ekibiina kyonna oba waamu kyo nze ngamba nti omuntu weebaza Allah n'olwaleero osobola okwebaza Allah olw'obuwangazi bwakuwadde naye walina olunaku luli aba abafaananyi naye nga siwadde fatuwa nti anakikola mukafiiri ekyo sinako okukyogerako n'olwekyo omuntu ajja okujja n'akugamba nti seeka kuliko omwaka naye nga matayo yagamba leka kwongerezaako okugamba nti muntu alabye n'omwaka ogwo gubaddemu ebizibu tonjukiza nze mbadde nga ndyandibadde essomo oli bwagamba nti musiraamu kuliko omwaka mugambe nti Allah tumwebaza okugutumazaako tetugamba tukulika mukulike wabula Allah tumwebaza bwebaza okumalako guno omuki nga tukyali balamu kuba tuli balamu amakulu musomese oluddako tajja kugamba nti kuliko omwaka oba kuliko eryaka edda bagambanga lyaka naye kati bagenze balongoosa kati bagamba kuliko omwaka twagala tuba tuse ku levu nga takyagamba nti kuliko omwaka wabula ngagaga nti musiraamu Allah yeebale kukuyisa mu mwaka oba Katonda yeebale kukuyisa mu buki mu mwaka n'olwekyo tubagolole oli bwagamba nti kuliko omwaka mugambe nti ate tukulika mukulike kuba tuguwangaddemu aye tuli balamu tetumanyi guno ogenda kukola ki Allah tumwebaza okutuyisa mu mwaka guno ate musaba ne guno gwe tuyingiddemu agutuyiseemu buki bulungi agutuyiseemu bulungi akobadde kanyumira akasooseewo eri bannaffe abadde beesunga okuvuma omwaka abasajja bangi baavuma omwaka ne bagenda ne bajooga ne balinnya amaato simanyi busaabala simanyi wa ne bafiirayo nga bagenze kujooga baali baakamala okujaganya omwaka bafudde bawonyeewo covid n'ayingira sebo oli sebo alina sebo n'ekisumuluzo n'atuuka naggalawo omukadde n'amala naggulawo omupya n'atamanya nti gwaggaddewo gubadde mulungi ate gwagguddewo oba oli awo byebirimu kuba covid mwe yali ebizibu ne bibeera omwo naye ng'alaga nti guli aguvuma aguwonye kumba ate guno gwavuma gwasanyukira ate mwagenda okufiira mwagenda ofunira ebiki ebizibu n'olwekyo eyo ng'avuddeyo twagambe tulina topiki bbiri eyo topiki tugimaliriza ebadde yakwogera ku bagenda okujaganya ku mwaka nti tekisaanidde tekyandisaanidde musiraamu kwetaba mbagenda kwokya bipiira naye bwe omwaka bwe guba guweddeko n'osalayo lwakaenzi kyogamba seeka ate era n'omwaka ogwaffe gwaggwawo dda ng'omwaka guweddeko nti zinelaka ziteeka mu mwaka mupya siyimanyi ngano nti omuntu webaza Allah wonna n'olwaleero osobola osalayo lwakaenzi swatu shukuru walla mwebaza obuwangazi lwaki olina mwaka kumala kuggwako walinga omwaka gugwako sigimanyi okuba napiti yagitulesomesa nti okujjako nga nze obusiraamu bugazi waliyo ssebo abadde eyo sazibula ssaawa 6 awani kati tuba tuyingidde wali olusooka nga lumu nafuna wuzu naswala akabiri naye abatakoze bubi amakulu aba yebaza Allah okumuyingiza mu mwaka omupya nga akyali mulamu naye nga saawa okawukayo bakomeka nti olina okuzisaalira abatakoze bida era wetebaseka bajja kwongera okutunnyonnyola awo kubanga nabbi ayinza okuba teyakikolako naye bw'abeera nga akireeserwako baza Allah ayinza okuga nabbi teyakomeka biseera bituufu nti buli wamu olina okwebalizaamu bw'aba nga akireese mu ngeri yakwebaza Allah wonna waba akoze eki takomeka nti alina kikola ng'omwaka guyingiddewo wabula wonna ebbanga lyamala nga takikomese nti nze nkikola omwaka guweddeko talina buzibu wonna waaba akikoledde naye lwaki alindanga mwaka kuggwako kiyinza obutaba kiki naye abajja bajja kujja bakizuula bakiteekewo ofubanga nnyo okuteekawo enkola nga kintu kyoteekawo si kibi naye oyinza okuteekawo ekintu abo ne bajja ne bakikoppa oba kukigunjawo ne bajja nga ne bakiteekerawo ddala gwe tokireseewo tokibagambye naye okuba bakulabye nabo ne bajja nga bakikola ki n'ekyo tekyandibadde kibi kwebaza Allah naye mu biseera twebaza ani twebaze Allah ensonga ey'okubiri ya Nabbi Isa alayhi salam bashekhe bajja basomesa ebyafaayo ebyenjawulo ku Nabbi Isa era mu Swat al-Imran eyokusatu
ayo tandika na 3:3 Allah jamwogerako yasooka ne nabbi Adamu Allah gatwayawula nabbi Adamu inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin twayawula nabbi Adamu yali wanjawulo ne Nuhu yali wanjawulo Adamu yasooka okutondebwa Allah amutonda n'omukono gwe bamalayika bamuvunamira Adamu yali akomujjana Adamu yali muwanvu Adamu yali munene Adamu yali anyirira yasooka okutondebwa ng'omuntu n'asooka okutondebwa ku bumbu obw'Obusiraamu Adamu alayhi salam bingi ne nabbi Nuhu ebitendo ebyenjawulo nabbi Nuhu ne Allah namuleeta naga bamufasirina bagamba nti awwalur rasulu fi ahli al-ardi ye mubako mubereberye Allah gwe yasooka okusindika ku mwaliyo guno ogwensi oyo Nuhu Allah naita Ibrahim naye nga naye wankizo kubanga Ibrahim yali nabbi nga mubaka nazala Ismaila nga nabbi nga mubaka Ismaila avamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi nga mubaka Ismaila nabbi Ibrahim nazala Ishaka nga mubaka Ishaka nazala Yakubu nga mubaka la Ishaka nazala Yakubu nga nabbi Ishaka yali nabbi Yakubu nga naye nabbi Yusufu nga naye ki nabbi era ganti fi dhurriyati twayawula nabbi waqtala Ibrahim wa fi dhurriyati twayawula Ibrahim ne zadde lye kubanga yenga ye wanjawulo ate n'abamuvaamu baaki banjawulo Allah n'agamba nti wa ala Imran n'abantu ba Imran abenjuye atali nabbi efamily ya Imran yevaamu nabbi Isa alayhi salam kubanga mukyala Imran ayitibwa Hannati yagamba nti rabbi qala rabbi qalat rabbi nam qalat rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara ay Allah wange neyami ekindi mu lubuto kibeere kinnakasigirwa amakulu yasabeddwa Allah muwo omwana ali mutabere wa bulenzi nga mulenzi asobole okufuuka nabbi kuba nabbi Zakariya yali akaddiye amakulu nti obwonnabbi budde mu nnyumba yani ya Imurani Zakariya akaddiye talina mwana ate Imurani wuno afudde olubuto lwa myezi 2 mukyala we lwamulekedde kati omukyala asabeddwa bafune omusika anabeero anasigala mu nnyumba eyo nga nabbi akumekuma abaki abantu ekitasoboka bwe yasaba omwana ate Allah yamuwa mwana wa buwala era n'agamba nti rabbi inni wada'atuha untha qalat rabbi inni wada'atuha untha ate nzadde mwana muwala oba nzadde kikazi walaysa dhakaru kal untha naye tekiri ekikazi nikikanakana n'ekiki ekisajja kifanagana n'ekikazi oba kyenkanakana n'ekisajja kuba omukazi teri mukazi nga nabbi bannabbi bonna Allah atumanga basajja amakulu ekyamusabya kufuna mwana mulenzi asobole okufuuka nabbi naye n'azaala muwala amaanyi ne gamuggwamu naye n'agamba nti wallahu a'lam bima wada'at Allah yamanya ekirimu kyezadde newankubadde mbadde simwagadde naye Allah waba gwampadde musiimye era n'agamba nti wa inni samaituha Maryam mutuumye Maryam abadde ayagala mulenzi Allah muwadde muwala abali abatuuze era batulaba oyinza okuba nga olinako kyobadde oyagala Allah n'akuwamu kirala musabe Allah akikuteremu ekyo kyakuwadde omukisa baraka kijja kusinga nekiri kyobadde oyagala obadde oyagala vuga ku nnyonyi tofunye ennyonyi laba ozadde omwana n'akutwala mu America oba n'akugulira ennyonyi kisoboka oba emmotoka togenzeeko Makka Allah n'akusaasira n'ozaala omwana ate n'akutwala era Allah era abakwanukudde edduwaayo Allah era abakwanukudde oba muzukulu yakututteyo oba mwana wo yakututteyo ekikulu nti ogenzeeyo abamu bajja ne bagamba nti nze siri musiimu nyinza atyo okubeera nga nasaba Allah okumpa hijja n'atagimpa njagala hijja yennyini evudde mu mikono gyange yeetuyaniridde mujeetuya n'omwana wo kuba omwana naye ava muntu yozo gwe yamuzaala bagali maanyi go kitegeeza aba akutte sente n'azikuwa n'ogenda era Allah era aba akwanukudde Allah ng'ayisiriza ku mwana Allah ayisiriza ku mwana n'olwekyo omukyalo oyo kyava agamba nti Allah wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha mina shaitani rajim Allah omwana ono gwenzadde mwekingiriza bika joli wa dhurriyata nezadde linamuvaamu mina shaitani rwajimu mukingiriza shitani enkolimire amakulu yasabe dua Allah najanukula Allah ganti fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan Allah yamwanukula olwanukula olunungi wa ambataha nabatan hasana era omwana ono Maryam
Allah n'amufuula omwana avaamu ebibala biki ebirungi. Mukyala Imurani azadde omwana nga mulungi. Omwana ono gwazadde Mariyamu naye agenda kuvaamu ebibala biki ebirungi. Era wakafalaha Zakariya nawe ovunaanyizibwa okubeera nga alabirira omwana oyo Mariyamu. Allah atunyumiza kubanga Allah yanukula omukyala oyo Hannati omwana ono n'aba n'omukisa. Kullama dakhala alayha Zakariya almihrabu, wonna Zakariya bwe yayingiriranga ekigambo mihrabu kitegeeza wano imaamu walinnya wasaaliza webayita mihrabu. Ate mu nzivuunula endala tusobola okiyita essinzizo kubeera wano alinnyawo ng'asinzaani Allah. Eba nnyumba gy'okola ki kitegeeza kaba kafo mu nnyumba mw'osinzizaani. Osobola okiyita essinzizo mihrabu naye nga kitegeezaawo wosinziriza Allah. Katibu imaamu wayimirirawo ng'atusaaza. Kino eno eyitibwa mimbali. Ekyagalizibwako kyekituuti ye mimbali newankubadde nga n'akafaako era kali arawundi awali ekituuti tebabyawula awali ekituuti era nako wekakola ki n'olwekyo eno mimbali gye bakazaako ekituuti ye mimbali Rasulullah kwe yakola ki kwe yayimiriranga ng'asomesa. Ate wano mihrabu ke kafo k'olinnyamu ng'okola ki n'olwekyo bwe yayingiriranga mu ssinzo oba mu kafaako kitwale nti yali asaala. Nabbi Zakariya bwe yali asaala amakulu n'abeera nga we yayingiriranga wali Mariyamu we basinzizaani kitwale nti ekifo basinza Allah. Kategerekese bulungi yasanganga Mariyamu alina ebyokulya n'amugamba nti anna laki hadha bino bijjeewa qalat huwa min indillah n'amugamba bino bivudde eri Allah. Olaba Mariyamu Allah amutaddemu omukisa anaza n'okulya ebyokulya nga bivaawa. Twagala eddakiika zaffe esigadde tali nnyingi nnyo. Kwekyo ku nsonga eyo Sheikh. Naamu Sheikh. Amulimu ekyokuyiga ekinene eky'amaanyi. Omuzadde yenna ali eyo. Naamu. Oba kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaaluhu akuwadde ekyengera ky'ezzadde okubeera nga osabira ku dduwa. Okiwulira? Kati edduwa eyo Allah wakwanukula we osangire omwana omulongoofu. Ate n'ekirala Sheikh n'otasabira gwe wekka osabidde omwana wo n'ezzadde ligenda omuva. Bazzukulu bonna kuba abantu bajja ne bazaala abaana omwana nga mulungi naye ate abazzukulu nga shayatini ezibalimu. N'olwekyo kirungi gaawo ekisooka okuva edda nedda Allah yasabwa era bw'omwesigamira akwanukula. Ekyokubiri bw'oba weesabira sabira n'ezzadde n'abaana bo n'ezzadde. Leka sabira busabizi gwe wekka kwesabira sabira n'abaki n'ezzadde lyo lyonna nga Ibrahimu yakola. Kiraba bulungi mu bufuuzi ennyo Sheikh. Twagala gendako Mariyamu mu bwangu ennyo mu ddakiika ezitali nnyingi nga tufundikira omuki twagadde okuva eri mu Imurani kubanga Nabbi Isa alayhi salaamu gy'ava ava mu Imurani. Ate famire ya Imurani Allah ajogeddeko mu Surati al-Imurani mwennyini. Allah yamwagala n'ambulamu n'essuula nnamba. Kati Surati Mariyamu eye-19 aya 16 tuyita mu bufunze. Allah agamba bw'ati billahi minash shaitani rajim wadhkuru fi kitabi Maryam wejjukanyeeko somakooko weebuulirireko nate mu kisabo kino Qur'ani mulimu ekyafo ekikwatagana ku Mariyamu. Allah n'agamba nti idhi ntabadhat min ahliha makanan sharqiyya jukira mu kiseera wo Mariyamu bwe yeeyawulira okuva mu bantu be n'agenda mu kifo ekyesuddeyo ku ttale ebuvanjuba fatakadhat min dunihim hijaba ne yeeteerawo awatali balala banaamusumbuwa wanaasinza Allah we ejjiji oba ekikomera oba ekisaakaate oba olutimbe kyonna nga bwe kiri kubanga nejjiji kitegeeza ekintu amakulu ng'eno kwegamba ekibaziiza tolaba nti obulamu bwa Baruzakhi babuyita jjiji kubanga bubeera mu Baruzakhi muba mu kabuli oba okutuseewo connection Allah aba agikutuddewo ebikukwatako n'abali ku nsi biba birala. Kati amakulu yeeterawo kitwale nti ekimwawula ku balala yasinzize mwani Allah we yali yakabeera nga asinza Allah ebbanga Allah yalimanya eryayitawo fa arsaluna ilaiha ruhana
Allah gane tumutumira etumusindikira mu mutukuvu Jibuliru fatamathala laha basharan sawiya Jibuliru oyo yafananira ddala li Maryam fatamathala laha jali kati seka Jibuliru nayo tumubagambe nti yali malayika bayinza okulowooza nti yali muntu ase yali muntu Jibuliru yali malayika naye ng'ejja mu kifaananyi kya muntu kubanga Maryam yali muntu malayika bw'enejja mu foomu y'omalayika ajja kutya ye wali waali anaajawo malayika nnene tesobola kujaawo naye Allah ebeera mu foomu ya muki n'entiisa ebe nga tekoze eki era Maryam bwe yagiraba yagali yalowooza nti musajja yakoze eki kyava agamba qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya Allah nkusaba onkingiriza ekiri musajja oyo musajja go bw'obeera nga olimu akati Allah va wendi okole ki ogende malayika ne mugamba qala innama ana rasulu rabbiki nze ndi nabbi wa Allah ndi mubaka li ahabalaki gulaman zakiya nkuleetedde amawulire tugenda kuzaala omwana omutukuvu ow'obulenzi amakulu mutukuvu tagenda kuba wa bwenzi tagenda kuba mwononefu tagenda kuba wa kibi nga bano bakyeka ni Maryam yazaala omwana ow'obwenzi Maryam agamba qalat anna yakunu li gulam nabeera nti nga nfuna omwana walam yamsasni bashari sibeeranga na musajja yenna te walam akubagiya siri malaya siri mwononefu siri musammuzi kinaaba kitya malayika mugamba qala kadhalika nabwe kityo nga bwe weebuuza ni kinaaba kitya qala rabbuka Allah bw'ato bwakoze eki Allah bw'ato bwasazeewo totya walinajaalahu ayatan linnas wa rahmatan minna Allah agenda kifuula kabonero akalaga obuyinza bwe okubeera ng'ozadde toyina ki ekyewuunyisa wava mu maama ne taata mukyala musajja ayitibwa Imurani ne maama wo Hannati wazali mama manani kyokka ate gw'ogenda kuzaala omwana nga talina taata kyamagero kategerekese bulungi wa rahmatan minna kijja kuba kyakusaasira okuva eri Allah kuva gye tuli Allah yagamba amakulu nti oyo anakkiriza ekyo nti Isa azaaliddwa nga kyamagero talina taata nakkiriza nti buyinza bwa Allah oyo muddu wa Allah Allah ajja kuba amusaasidde okukitegeera batasaasidde bwebawuza Yesu mwana wa Katonda era Yesu Katonda yennyini era Yesu Allah tabakoze eki Allah agamba nti fahamalatu n'abeera oluki olubuto oba wayitawo bbanga kyalla yalimanyi fantabadhat bi makanan qasuya ayera ne yawula n'olubuto olwo neyongera mu kifo ekyesudde era eyo ku ttale qasuya ekyewala ekyesudde nga tuli nnyo bantu etali bantu nti yali atya wano babadde bamusanga ate bamusanga nga ayiwuto n'avaawo n'ayongerayo awalla Allah agamba fa ajaaha al-makhadhu bisane bimujjira ila jithi naqula naddukira eri enduli y'omuti w'omutende obusemuka lwakumeka lwakusatu n'agamba ebigambo bino qalat ya laitani nga zinsanze nga ndabye ennaku ng'obulumi bumubutta ebisa bimusimbye n'agamba nti singa nafa mitu qabila hadha singa nafa oluberebere lwakiro mitu kabila hadha wakuntu nasiya mansiya nembera mu abo abeerabirwa mubeerabiddwa neneerabirwa mubeerabirwa nessabeerawo mbaali babaddewo nessawangalako mbaali bawangadde ku nsi kuno naye ng'ekimogeza ekyo bukiri ng'oli bwe yagamba nti kuntu tulaba singa tufuutuzzemu ne tubeera ate ettaka kuba ettaka teryagenda kulivunaana tudde butufuuke ki ettaka ebyaffe bikole ki bw'okimanyi nti abantu bagenda kwegomba abasajja abatera osoma kiswatu baswaba abasoma ebisomo baswaba oli yagamba nti Umaru yagambanga nti kinyonyi ggwe nkwegomba kinyonyi ggwe nkwagadde Allah tagenda muvunaana naye nze Allah agenda kunvunaana kuba emirimu gye nkola agenda kugimbuuza kalegerekese bulungi kati n'olwekyo Maryam ono amaze okufuna olubuto alaajanye Allah agandi fanaadaha eddoboozi ne limukoola ono bamufassiriina baayawukanamu qad ikhtalafa almufassiriina fi hadhihi al-aya abavunuzi bamufassiriina baayawukanamu abamu bagamba nti eddoboozi eryo fanaadaha lyali lya Isa nga tetannaba kuzaalwa naye tannaba kukola ki kuzaalwa yayogerera mu lubuto wallahu alam bamufassiriina abasinga obukulu nga mwe muli ne Ibn Abbas bw'oba ogenze mu Ibn Kathiri Ibn Abbas atunnyonnyola agamba nti hadha Jibuliru
Jibuliru onavudde waggulu ng'agamba Mariyamu tyatotya nze ndi mubaka nkuledde amawulire tugenda kuzaala omwana ow'obulenzi era omwana oyo agenda kuba mutukuvu era omwana okajja kuba kabonero kijja kuba kyakusasira okuva eri Allah era abaana abakikkiriza nti Allah azadde si Allah azadde astaghfirullah Nabbi Isa azaaliddwa nga talina taata we wabula kyamagero so kitegeeza nti okuba talina taata nti oyo mwana wa Katonda wabula muddu waani wa Allah yali malayika ne mugamba nange era neegatta kuba mufassiriina abasinga obungi bagera n'ensonga egamba nti yali Isa kubanga Isa yali mu lubuto ayogerera eno naye tukitookedde okukibaga nti bafassiriina bayawukanamu abamu bagamba yali Isa naye nga basinga obunye kuliko ne Ibn Abbas Jibuliru eddoboozi lyali lya Jibuliru alayhi salaam mufunze nyaga nti fanadaha ngamaliza ensonga eno nyongera ensonga mutumalize inshallah eddoboozi limugamba Allah ga fanadaha ne tumukoowoola tumukola ki tumukoowoola eddoboozi lyaffe eryayita mu Jibuliru nawakubadde nga mubaga lyali lyani alla tahzani tonakuwala qad ja'ala rabbuka tahtaka sariya akfulide Allah wakagga kati nno wahuzi ilaiki nyenya ngoza joli ila jizi nakhula eriendo liyo mutwe omutende oba yali yenkana to obuwanvu naye Mariya musimanyi muti kisebo gokakano ku nte ogwentene n'ogunyenya bwoti ogusike gwali mumpi gwali gwenkana kutya era abamanyi Allah yasinga okumanya abamanyi bagamba nti kitwe kimu kyali kyeka kyalina kibisi kyali kikalu Allah n'akikola nga kyamagero ne kikola ki kabala ati olido muti gwaliko entende zaago Allah n'amugamba nyenya wahuzi ilaiki bijizi nakhla tusakitu alayki rutaban janiya nyenya ngoza joli eriendo liyo muti ogwo mutende gujja kukanyugirira entende zibulu kusobeze engedde rutaba kika kya ntende naye ziba zikoze eki zengedde ngazi amakulu kitwale nti kika kyate naye nga zengedde kubeera bwonyenye ento tezigwa zino enyengedde zezikola ki kati amakulu sayansi alimu bw'onoonyenya bwoti entende nezigwayo ntonotono obwongo bujja kugenda ku ntende zino ezigwosanyuke oddemu okutete kunnabaawo bw'onoolabayo 2-3 ezigudde ojja kwongeramu amaanyi bw'olabayo 2-3 ojja kwongera amaanyi agapampinga onyenyonyenye endala zigwe mu buki kati amaanyi gano gy'onookoma okukozesa gano amaanyi amangi nga bw'onyenya bwoti ojja kuba opampinga buli w'opampinga omukka guno engeri ya pampu zino ezikuba amazzi opampinga omukka guno nga gufulumya omuki buli wokola bwoti ebbugu mweyo n'omukka bipampinga omwana n'akola ki amakulu gwe entende zigwosanyuka zigwe nnyingi oyongeramu amaanyi onyenye zigweki kuba gyokoma okunyenya ennyo nga zigwa nnyingi kumbe n'omwana gyakola ki olaba sayansi ali awo edda bakwatanga bitooke kwata ekitooke kinyweze osindika omuki kubanga buli woogira bwoti n'onyweza bwoti n'osika omwana aba akola ki kati n'olwekyo ogenda okumaliriza okulya entende zino zoyagala mu bungi ziweze n'omwana akoze eki fatefa kuliwa naye nga sayansi alimu bw'onoonyenya ne zigwa oyongere onyenye kategerekese bulungi nga n'omwana bwakola ki bwasembera agudde oluvannyuma kati Isa yayogera tannaba kuba eddoboozi liraga nga omwana akyali mu luki bisa bimukutte bisa bizze kaakati awo omwana agudde lya ku ntende obyone ku mazzi agali mu kaggawali bwe bakuteereddewo otebenkeze n'amaaso pulagulamu esembayo gye tumaliza nayo fayimma talayinna min albashari ahada bw'anaabeerawo omuntu omu wadde omubwati ng'akubuuza ku nsonga ezikwatagana ku mwana okoze eki kuba tebakufumbizangako fakuuli mugambe kubeera bajja kukubuuza ne bw'onoomukweka ne bw'onookonoota era bajja mukola ki lubuto terewekweka ne bw'olukweka era lumaane lukola ki ne luzuuka kale ne bw'aba nnyini y'omuganyo gati simumanyi era bamalaga nti yali gundi wanakulaba otagala naye kati kuba biri ali mutuufu oba naaba abakubuuza nti omwana omujjewa mugambe nti neeyamye inni nadharutu lirrahmani swauman falan ukallima alyawma insiya neeyamye okubeera nga nsiiba netimi naziri sigenda kubako negenda kuba nasiibi sayansi era naye akirimu
tojja sobola kumatiza bantu bali bangi goli onooba matiza otya kubanga goli omu kyolina okuba bagambe nti nakoze eki nasiibye okwogera sigenda kubaako nakyenkola ki era fatat bihi qauma tahmilu n'abwato n'agenda n'omwana ng'amukoze eki ng'amusitudde era bamugamba qalu ya mariyamu oba igwe mariyamu laqad ji'ti shay'an idda ngoze n'ekigambo ekibi ennyo yawo okuta Haruna kigambo kya bwenzi kibategeeza lwaki wayenzi onozaala n'omwana owaye mwanyina Haruna tabangako taatawo mwononefu ne mama we yennyini tabangako mwononefu lwaki fasharati ilayhi n'alaze eri omwana aye n'abongera busungu ne bamugamba qalu kaifa otuyise balalu qalu kaifa nukallim ngeri ki gye tunayogerezeganya man kana fil mahdi sabiyo omwana aliko n'ekiri omwana ow'ekibaya omwana omuwere Allah n'atuza nabbi Isa n'agamba qala inni abdullah nze ndi muddu waani wa Allah ekibuuzo tukizza eri bannaffe kuba ebyaffe bibanyumira nnyo ebyo nate babikkiririzaamu bw'omusomerawo n'agamba kyekyo woyogera watuufu naye ate n'amagana naye era wadde era oli mwana n'amaana awakana kati oli yambuuza seeka ekyaffe ekyo nga bw'okisomesezza newaabali gyekiri muga nti nze simanyi ng'ani yakiwandiikamu okubanga kyonna nga bikiri mu Qur'ani tekisoboka eri ebintu bya bulimba bakoppangayo akantu nga bateekamu tonkwekula ate nkulaba ebiyo bitu n'olwekyo Isa awubidde ogamba nti yinni Abdullah abadde alina agamba nti yinni Ibnullah n'agamba nti yinni Abdullah Isa n'agamba nti inni Abdullah ndi muddu waani awalan ataani yal kitabu Allah ampadde ekitabu wajalani nabbi anfudde ne nabbi wajalani mubaraka Allah anfudde wa mukisa ebe ne babikkiriza kuba Yesu wa mukisa Allah anfudde wa mukisa wa uswani bisolati wa zaka Allah namidde okusala n'okuwa zaka madu mutu hayya wa barra biwalidati laisa biwalidayhi nannamira okuyisa obulungi mukadde wange mami wange so si bakadde bange kuba ayina atya ebbanga linnamala era Allah taŋŋambyeko olamu yajawuni jabbaran shaqiya Allah taŋŋambyeko kwefuula mwekulu tafudde mwekulu ntaze wadde omujeemu Allah n'agamba nti dhalika Isa bunu Mariyamu tebababuzaabuza tebabalimbalimba ebigambo ebyo si byabalala bibadde bya Isa mutabani waani wa Mariyamu si mutabani wa Katonda waliwo mutabani wa Mariyamu Allah n'agamba nti qawla alhaq ebigambo ebyo bibadde bya mazima nga bituufu alladhi fihi yamtarun ebyo abamu byo bakoze eki bye baawukanyemu kategerekese Allah n'agamba nti ma kana lillahi yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim ebigambo badde bya mazima ebyogeddwa Isa Allah tekibeeranga wojali okubeeranga yeeterawo omwana bw'abaako ne kyagadde okola ga kibe ne kikola ki kubanga Allah katawo Isa n'agamba nti mazima ddala Allah wange ye mulezi wange era ye mulezi wammwe mumusinze lyekkubo ki etuufu Allah n'agamba nti bayawukanamu oluvannyuma lw'ekyo abantu ne bagamba nti omwana ono olaba ayogedde nga kato ono mwana wa Katonda bo bayita balaba ku mwana ayogera nga muto kabalala nti ono Katonda yennyini nnyini kabalala nti wabadde ayogera agambye atya nti inni Abdullah nze ndi muddu waani n'ekyo kwe kwawukana okwo era kuvaawo kubanga Isa ayogedde nga mwana muki nga muto n'olwekyo bino birabwa n'omuntu ategeera okuva olwo ne batandikirawo okubeera nga baga nti Yesu mwana waani naye kyewuunyisa Yesu ayinza atya okubeera omwana wa Katonda nga teboogerezeganyanga ekyokubiri wano mu Buganda agaba omwana aba mukazi abaffe Mariyamu ono ayinako we yayogera natugamba nti Yesu oyo mutabani wange mwana wa Katonda yalina otulaga taata waani taata we w'omwana Yesu tasobola tugamba nti nze ndi mwana wa Katonda ekyo kimu ate Mariyamu tasobola tugamba nti ye ono mwana bba wange ye Katonda olaba mu Matayo emu wagana kino kye kitabo ky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo omwana wa Ibulayimu omwana wa Dawudi
tewali wani n'olwekyo nti abantu bano saba Allah batulungamizi bayingira obusiramu n'ebintu bapanga biki bipange kuba Christmas babatirizaako abaana Christmas bakolerako ebintu bingi bajja mu bantu sente kati basobola kukijja era bapanga kipange bafugire obulimba ku ensene bayifugire ku bulimba ne bajjanga yo batubalimba buki bulimbi olwaleero no katu bamala kipange engeri banafugamu ensene nga bagifugira ku buki Nabbi Isa yekka wa nabbi bonna yaliko enkayana Adamu mwana wani teyalina taata teyalina maama era naye mwana wa Katonda n'olwekyo nti mu season eno ebigabo bibadde bikulu nnyo okubeera nga abazaaziza Allah nga temutegedde kati mwekube emitima muleme kuddamu kuzaazaani n'ekyokubiri abagenda mu mwaka mulimikirawo okuvuma omwaka kubanga Allah yakyusakyusa obudde bwonna mbalamire nambakuutira okubeera abantu obuvunaanyizibwa muleme kubeera abantu bavuma Allah nga tuvuma omwaka wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ebigambo ebirungi ennyo ebyo ssebo byotusomesezza nsaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abe nga abikuwamu empeera ate era n'abawuliriza n'abalabi ba Dawah TV Uganda abali eyo nabo Allah abenga abibatuusaako babimanye ekituufu n'ekikyamu bave ku bubuze badde ku bulungamu la sijja kubeera nga nsukkako wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.